you tugenda kukola ki mu video eno tugenda kuba twogera ku market structure n'engeri gy'omakingamu gy'omakinga market structure ku charts trend ez'enjawulo. Then nsuubira by the end of this video ojja kuba olina clear understanding on how you can do this, on how you can mark structure gy'osobola identifyingamu trends ez'enjawulo. Then ebisigadde naye nga tetunagenda wala, mbadde njagala sooke mbagambe ku trend ze tulina, kabya trend bye tulina. So jjukira tulina trends za bika bisatu. Tulina uptrend yene etambula we bati bayita uptrend. Then tulina downtrend. Then esembe eri consolidation oba ranging market. Consolidation, wano price ebeera fair for both the buyers and the sellers. Then mu uptrend ba bulls be babeera strong oba ba buyers. Then mu downtrend ba sellers be babeera strong oba ba bears. Kino kasotegera structure ate njagala taking a note oba engeri gyenkubye structure eno yengeri gy'ojja gisanga ebiseera ebisinga mu market. Togenda sanga uptrend ng'eriwe bati zino ze bateeka ku YouTube nga kali gentle we bati. Togenda sanga trend yonna ng'eriwe bati okujja composing okidde ku time frames ntono at of which tezijja kuwa clear view ey'ekintu. Kati so eyo ki zezo trend ze tulina. Zezo trend ze tulina. Tulina uptrend, tulina downtrend, then tulina ne ranging market. Kati uptrend oba oli mu trading uptrend, nze attention yange yonna giteeka ku bintu bibiri. Teeka ku low, eno low eri responsible for this break of structure. Zino lows zenteekako nnyo attention kuba once these lows nga ziri protected trend eba ekyali mu continuation. Then kati mbangina tuna ekintu ekirala, mbangina linda ki break of structure. Banyaga ndabe market erimu breaking a structure ng'eyambuka. Is it breaking structure ng'ekola ki ng'eyambuka? Just kati nga okiraba wano focus yonna tugiteeka ku zino levels. Zino level zezitwala focus kuba once these levels are respected trend eba ekyali uptrend. Naye eba violating emu ku zino tugeze price nejja nga olabe no move nejja nemenya we bati below eno level. Kati nze yomba sikyagibalanga uptrend. Kati mbange nalinda ekintu kimu either a breaking above or breaking below, then confirming mbu kati ekyusa trend. Then we breaking above confirming mbu just nebadde manipulation of price oba ki ekintu ekityo. Kati ekyo oba mu uptrend focus esinga giteeke wano wansi. Abantu abasinga agenda na focusinga wano waggulu nga yagala a breaking nenga yerabidde mbu attention yonna ino obeera wano. Kino kye kigireetera obeera valid mbu yo uptrend webanga eri mu kurespectinga zino levels eziri wansi wetuba mu uptrend. Then downtrend attention gize wano ku zino points zino eziri waggulu. Attention yonna ogiza ku zino level eziri waggulu zino level. Once ezo levels nga ziri respected kiba kiconfirming mbu ki trend erikola ki ekyali bearish. Naye oba violating eyo level kiba kiraga kati market ba buyers ba step in market era waliyo possibility mbu trend egenda shifting ebere bullish. Kaibyo benso okugamba ku basics eza structure. Then kati ngenda kuyigiza engeri gy'omarkingamu structure yo. Naye kati nga sina
nga tetuna tapping eyo zone njagala omanye mbu waliwo kye tuyita waliyo ebika bya structure waliyo ebika byaki ebya structure tuyina sorry red tuyina kye bayita macro then macro tugeze yeno kando joli mulaba kati eno kando katugambe eri ku 1 hour ku 4h time frame then ogenda ku time frames entono ojja kusanga ekintu ekiti moyo kando jasangamu ekintu ekiti akande eriki ebadde paka we closing kali eno structure jagisangamu eno kando ya 4h eri ku macro then okirira tugeze ku 15 minute time frame oba 5 minutes kino kye bayita microstructure oyingidde mundamu eyo kando limulaba kyekiri eyo kando kiki eri mu tulage eno ku time frames entono kakyekyo kati analysis tumukolawe batyo ize kati ndoza ebyo mba oba obitegedde tusobola okukola ki okweyongerayo mu maaso noba tolitegedde osobola okuzayo video eno mabegamu obitegeera nga wena gambye wano kasaa zino tuli mu uptrend olaba clearly you can see that market is breaking what structure I'm breaking a structure ngedda ki edda waggulu naye nze attention sigenda giteeka nnyo ku break of structure ngenda giteeka nnyo ku zino level kuba ze zijja okukuŋŋama mbu tukyali mu uptrend wendaba level nga bagiviolatinze nga babreakinze structure tugeze tebagirespectinze nga omanya kati trend eyinza okukola ki eyinza okukyuka kawano tulina zi break of structure eno low protected break of structure low eri protected break of structure above low eri protected then wano netufuna divergence nenga tetunafuna kino then wano kati oba oli mulabya ku perspective ya time frame enene wakati wano ku 15 okiraba we but then ogenda ku 1 hour kijabeera clearly like this nenga kando zikoze ekizikendedemu obungi ensonga kikale watwagala ku mixinga nnyo time frames nyigiriza screen yo enyigizo kando then ekulage structure ngeri gyeri mukola ki gyeri mutambula amwe then wetu zoominga in okufuna details wetu zoominga in ndoza no kiraba waliwo no level yabadde respected by price nekulaga mbu ba buyers baluzinze interest ba failings of breaking above nenga attention njiza wano nengamba we ba breaking below kijja kundaga mbu structure koze choose oba wenfuna divergence nga olaba wenfuna divergence kijja kundaga mbu ba buyers are failings of breaking a structure above kati then olino paying anya attention kati wolaba nga New York session mulimu eno choppy price wano kikulaga ati ba buyers bali no longer interested baluzinze momentum tebakyayagala then still no gatako confluence endala market eyambuse ne failings of breaking achi oku breaking a structure ate juki wano twafunye ka change of character market eyambuse failings of breaking achi structure above then get attention njiza kweno level to breaking up below this nja kuba mfunye break of structure yange already wano now change of character then ekyo nga ki happeninga then attention nga nji shifting njiza ku zino level zembagambye zoyina otunuulira ngamba we breaking above eno level still tujja kuba tukyali muki mu uptrend ne we respecting eno level eno tujja kuba tuli muki mu downtrend then still market nekola ekyo ne respectinga netajja waggulu ku breaking above this level nejja ne breaking up below then notekawo break of structure breaking then attention down waggulu nejja ne breaking then attention down kati njagala wetegereze nnyo eno level sorry
ati nga olaba wano market ya respecting eno level, they are breaking above. Singa breaking above